Joli Ssenyonyi ate okubagana n'aba UPC ate okubagana n'aba PFF eno oli mukubagana n'aba DP kugamba nga bagala balonda omuntu nga muzanganda nti fenna we tuba bakusalawo ekintu kisalewo fenna watya wamu nga kigasa abantu naye kati ekisalibwawo wali mu parliament era naffe kati Piero yichegezaako kukola tutulonda opposition nga webiba biteeso government ebirese babiwakanye mu bulungi fenna tutuuke kunzikiriziganyemu ebyo bisobola okugera mu press conference naye amemanye tolaba nti gamala ebitembuga gasaana mu byo manyi ki kubanga ebyobufuzi alina majority yatwala gwe majority tuyina kitegeeza kati Ssenyonyi kankubulire opposition esobola kuyisa ki mu parliament ya government ekyagala kwandiza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwazza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Hassan Nsubuga munnamateeka president wa Uganda first emigo gyanoonya jagiwulira tugana kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko kansobuuza abantu migo ki ojagiwulira tulaba kati genza okujja wano nga ndaba amaka g'amatembe gali obuyinza ffe tubuyina buli omu tujja mukwata n'aleeta okwagala okukyankalanya eggwanga bagasazeeko nnyo mbeebaza okwekumira ku MS Media mwebale nnyo mwebali eddala gye musinzira okutulaba yonna gye musinzira mwebale tubaagala nnyo kubanga bwe muba temuliyo eyo ate ffe eno tuba kumpi tulinga abeeyogeza obweyogeza olwekyo tusaasira abafiiriddwa abafunye ebizibu by'enjawulo abalwaziza n'ensonga endala nze president wa Uganda first ate mu government ya Uganda ndi wa monitoring and evaluation nze ntunuulira ebitongole bya government okulaba bituusa obuweereza ku bantu ne waba minister nsobola omukwata wadde vice president so tewali ali waggulu wange kwabo okuva ku vice president naye gwe banaakwata gwe bw'ojja kitegeera kuba bajja kuyoolamu gwe gobbayola president Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba bampa obukuumi obumala ate ne Katonda wange ankuuma omulimu gwange gwa kulwanirira muntu wa bulijjo amaanyi goyogeza geta oyo anyigirizibwa wansi bwe babbyeko ssente za PDM bwe babbyeko ssente z'emyoga bankubidde essimu ebukedde yeeyo mu district munnaye Amongi gyava egombola muluka baguyita buduuda nababuuza lwaki baguyita buduuda ne banga nti omuluka ogwo abagisu baguwamba ne bagutwala so n'olwekyo ne bagutuuma erinnya egombola bagiyita aligoyi bakubira essimu nga bagamba batya bangamba nti abantu omuntu asaba akakadde bamuwa emitwalo 4 enkaaga ziragawo ne bazibba nti bali aba PDM bawugamba nti osabe kakadde tukuwaako anaatosayininga kakadde nga omanya abantu b'ebyalo osayininga kakadde naye nga bakuwakyalo muwaana baaba abo oba omuwadde kyova olaba abantu bano sente zino zikalubiridde nnyo gavumenti okuzijja mu bantu kubanga oli agamba munsasuza mutya kakadde nga nafunaana oba okitegedde kakati abantu temukkiriza oli bwakuwa emitwalo 4 tosayininga bwe buzikwate bwaba tazikuwadde nkubire essimu ogambe nti nasaba sente za PDM babadde bampaana naziganye oyo ajja kulaba akanfaamu kubanga ebintu ebyo tebiri mwabo bokka naliko workshop emu gye nalimu nga omusajja atuleetera olupapula tusayininga essente after workshop nga facilitation naye nga gamba osayininga emitwalo ameka 5 kati ate mu bbasa nga taddemu emitwalo 35 kabaana nedda kati bosi wate mukujja bosi wagamba kiki ekigenda mu maaso nti ono atusayininga 5 ate atuwasa 35 nti nedda buli omu alina okusayininga miliyoni namba sato singa yabawa 5 gennyini temwandika yanyi naye ati bw'oba wakola ekyo kiki bw'oba wakola ekyo kati ng'ekyo kyoyogedde sooka oyogere ne bano boogenda okuwa nti bannange mubadde mulina kufuna kakadde naye 2 kangatwale nange kangatwale mufune bajja kuwa bulungi nnyo litajja nakaya era oli ajja nakumubuuza amugambe kakadde yes waliwo omuntu eyagenda ewa president namutwalayo wa president Museveni namuwa miliyoni 3 namuwa n'emmotoka naye oli bwe yagenda bamukubira essimu jangu kwekere house wano okime miliyoni 10 nazikima wayitawo ennaku nga 3 muzeeyi yamukubira wafunye ebintu byo ti muzeeyi nafunye 10 kubana okukikwatako mbadde sikwata nko neyanziza nnyo muzeeyi namugamba zizeeyo mangu kyate muzeeyi kene ti zizeeyo bakubi byoyinofuna bayina okuwa byoyinofuna sizeezo
kati agenda tu era bwe yankubira nanga nti akasente ngenda kujjako amasimu nze siza akasente mugazize ye yali agala kuulita nezo ate zikwatanga ko kati gwe 10 oli akikuwadde omulundi gumu otadde mu kisawo muntu wa kyalo tamanyi nabwe zifaanana n'akakadde takalabangako nga awunga so n'azizaayo era bwe yazizaayo waayitawo nga wiiki ne bamuyita namugamba lwaki muzeeyi wamugambye bo tunabaganze kyeyampadde kyemwampa kye namugambye mwe temwambuulira kyakkola singa mwambulira ekyokola in fact singa bamubuulira yali kamera bifunye moloka nakifunye yes n'emmotoka baali bagibbye nga ne ssente bazibbye naye abasajja tebakuta bano ekitegedde era pulezidenti n'amugamba nti wadde ebintu obifunye nti kati babimpadde buli mwezi balina okuwa $5,000 ezirabirya emmotoka eyo gye nkuwadde n'okutuusa olwaleero tebamuwanga wadde tebasobola zimuwa naawe banyiiga kati banyiiga akati so kyenkugamba nti obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo obulyako obuliwo obulyake buziŋŋamya ensi buziŋŋamya ensi mu nsi ezimu obulyake musango gwa naggomolo okusinga okutta omuntu bulungi mufakiti ne mu Amerika bwe kiri kubanga osobola okulya ssente z'eddwaliro eddwaliro nga lijjanjaba abantu bayitire ne mu Amerika bwe kiri era waliwo nno yabadde aŋŋamba nanga nti ne mu Uganda abantu beewolawola nnyo oli Matiya ayina emmotoka $2,000,000 ayagala asasuleko 5 ne mugamba ate nno munnaayo olaba mu nsi ezaakula bw'ogenda ne $5,000,000 ng'oyagala emmotoka $5,000,000 tebagikuwa bavuga nti tuweeko 25 ogasigazi kubanga bo baagala ssente eziri zibeeko bye zikola ate naawe okole kubanga olina ebbanja bulungi nnyo ziri ate zikole zireete naye abawano be balina mentality eyo ye ekintu ayagala akigule ebyo bikyali wala nnyo kubanga omuntu ate ogenda kumukamula ne kaayinako n'okatwale kati ate n'emmotoka gye wamuguza efuuka ekizibu gyali mu mawanga go kye gakola gavumenti bwezimba amayumba kati nga gano gavumenti geyagala ozimba erubowa gw'otandika sasula mortgage mpolampola paka bw'omalayo ennyumba oba ofuna $5,000 bajja kusalako 10,000 ogamaliza nga nyumba zisasudde mu myaka 2 efuuka eyiyo bulungi nnyo nga tekumenye namu naye kati fe ono twagala ofune $5,000,000 oguleko poloti ozimbirewo ebyo tebikkirizibwa naye njagala kulabula ababbi b'amataka ekayunga eyo omukyala yagula ettaka acres 2 naye yagenze n'atwala guleda n'amenya amayumba g'abantu oba mulimu omwana yeebase tayagala kumanya yagula eka 2 nga kuliko basquatters nga kuliko abasenze b'ebibanja nga bameka baadde bawerako nga 15 yagezako bengeji nga boogerezeganye bagana yasooka ne bakkaanya nabo ne bamugamba nti n'abagamba nti bw'oba oyina eka emu nja kukusalako 5 ku 10 nkuwa ekyapa kuba bamugamba tetulina ssente kati nja kukusalako erisigaddewo nkuwa ekyapa obe nga weeguze bonna ne bakkaanya yakoze yalese buleesi guleda biri nga takyayagala kubimanya n'amenya bumenya mayumba awo ensobi gye yakoze yes singa kibadde nti nga bano baagaana ekyo awo yandibadde n'ensonga naye baba nga bakkiriza ate n'amenya era n'ensonga tebaawo nga tolina oda ya kooti genda mu kooti owaabe nti ettaka lyange naligula naye ab'ebibanja balemeddeko kubanga kooti esobola n'okusalawo nega nti bwe ekibanja esindika gavumenti valuwa nevaluwinga ebibanja byammwe nega nti oyo muwe $5,000,000 ono muwe 3 oli muwe 25 ono muwe 10 n'obawa ssente ne bagenda dani okugenda n'omenya amayumba gaabwe ebintu byabwe byonna byonoona okitegeera so ebikolwa ebyo tetujja kubikkiriza nabagamba nze ngamba abantu abankubira amasimu ku byettaka njagala mugende muwaabe emisango bayonoonye ebintu byo malicious damage genda owaabe musango gw'okwonoona ebintu okitegeera polisi bwekuvunvubika jangu gende wala disi bwakuvunvubika nkubira essimu genda mu kooti bwe bawa ensala nga yamancholo nze n'enkizuula nti yamancholo ensalawo za kooti zisazibwamu bulijjo si kipya kubanga mu kooti tulina kye tuyita review basobola okuddamu ne beetegereza ensalawo y'omulamuzi okitegeera tulina ne za apiiru nti apiiru esobola okusazaamu ensala eyasooka olwekyo temulowooza nti osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nalabye Fiona Balungi Fiona Balungi yaliwa namulabye ye muwabuzi wa president alinga bafulu figure namulabanga naye atera okugenda nnyo ku byamataka nawe namulabye nga agamba mbwada disaini obuyinza okusalawo kyasazeewo ekyo kifu Fiona Balungi kekana akakyala akawanvu muwavu muddugavu atula ku Kingdom Kampala nati yali ayodde siraaje oyo
era twagulana nnyo naye mabegakawo naye nze njagala kubagamba balungi RDC talina buyinza bwonna mbadde mulaba nga bamukubira ekikopo mbu baagala afuuke minisita wa landizi Basiru naawe alaka yali yabawa tewali asobola kubumuwa naawe oyo omufeera naye amuwa minisita wa landizi kakati njagala tugende ku nsonga enkulu abantu kambawo ennamba yange speed 0782 nkaaga mu 5 87 5 0782 658751 gwali ebweru wegwango osobote yako +256 then noteekako ennamba ezo eziddako n'olwekyo tusobola okulaba nga tulwanirira abantu baffe abagobwa ku mataka ababbibwa ssente za PDM n'ebintu ebirala ogwe muli mu President Museveni gwe yankwasa so tugende njagala tugende ku nsonga ya olwaleero ababaka ba parliament nga bakkiriza mu PLU basazeewo okutegeeza speaker ne kirak to parliament mu butongole abaweeyo akadde balete private members bill ku administration of parliament okusingira ddala ku nnondondebwa lopu bino bigenza okujja nga Ssenyonyi alina ebigambo byawanze mu parliament press conference nga byogerera Jeno Muwozi nawandika ku mukutu gwe ngawuza simwagalako Jeno Muwozi amaliridde okwagala okujjawo Ssenyonyi ku wide opposition naye era wadde nerina baliise etteeka etteeka terikola nga lidda mabega etteeka likola lidda mu maaso kitegeeza nti bajja kuba naanaddako ne kati PLU etali ku opposition kati kyo kijiruma kitya okubanga yo lwaki yagala oteeka omukono mu leader wa opposition tula nti Jeno Muwozi manyi bagamba ojogensa nafu totula muntu ule kubanga bozitula munna ezo ziba zijja kuluma ndabanga ekintu kino ekyagala okuyitawo okiraba otya ekintu ekyo Ssenyonyi ekizibu ayitawo alina okukoma mu bintu bingi ate nga alina emisango mingi egimunoonyerezebwako obuli bw'enguzi n'obulyake emisango egyo gikyalimu kunoonyerezebwako yomu ku Anita Amongi be yawaayo ku lukalala lwe tuyina n'olwekyo byanoonyerezebwako bingi kati etteeka lino mujjukire nti lumu yali yalireetako naye lumu bwe yamala n'alijjayo ng'agamba nti gavumenti yali eteekamu ebintu ebirala ye byali tataddeemu nti gavumenti yayagala eyongeremu ng'agamba ye kaalijjeyo kubanga ye lumu ng'agamba nti ye yali ayagala ab'opposition beggalire mu kasenge balonde rope kyokka ate yo nga gavumenti ega nti alonderwe mu preliminary mu parliament yonna tewaliwo nti ono side eno bonna bamukubeko akalulu kakati lumu naga nti nze ebyo si bye nali njagala ffe tweggalire omukka omweru guveeyo nti ono gwe tukoze eki ng'aba opposition kuba oli abaliida waki opposition so lumu etteeka n'alijjayo naye abannupu bo bakirabanga obunafu apondoose tekwali kupondoka kubanga lumu etteeka teyalireeta mutima mubi kati mugenda kutegeera nti erijja ate kambwe mujja kutuuka mugambe nti kale singa akomezaawo erya lumu lyennyini kubanga kati lino ligenda mu paalamenti yonna kituufu nabirabye era nga bawandiika awo nze ebyaloopu nabikubamudde ebituli kubanga ekirala nze njagala ne kiba baleeta mu biru eno ejja ebirowoozo byange nze nabiwaddeyo dda eri bammemba baffe kuba kino tubadde tukifumba eyo mpola mpola kati nga byenjagala bateekemu nti leader of opposition aleme koma mu parliament abeere leader of opposition nga wa Uganda ng'asobola okutambula n'agenda mu bitundu ebyenjawulo era n'ono atambula akola oversight bamuwane budget ya $4 billion ebiina makulu etteeka ssemateeka parliament etteeka ya parliament ligamba leader of opposition in parliament era bw'afuluma ebweru embooko esobola okukaaba nga agenze wali mu lubijimbo agenze kulaba baagundi simanyi be basengulamu okitegedde kakati nandyagadde baligaziyeemukko naye engeri ziri bbiri singa etteeka lino waliwo yabadde ngamba nti Ssenyonyi kati asobola okuva mu parliament ng'etteeka eryo liyise ye kisoboka kitya wadde etteeka terikola nga lidda mabega bwe bamala okuliyisa nti leader of opposition alondebwe mu parliament ate basobola n'okuleeta sensamation emugoba nemujja ku bwaloopo parliament esobola mujjamu obwesige kuba yayogedde ku mukulu ati
Anti yayogera ku General Muhoozi luli mu press conference. N'okwogera kwe tekwali kwa magezi bye yali ayogera byonna nga tebiri mu makulu wadde n'akamu. Naye ekyo nakyo kisobola okubeerawo nti bye bimu ku ebyo, naye eyo si y'ensonga enkulu. Just ensonga enkulu yakutereeza bukulembeze bwa parliament. Nga abe-NRM bwe batereeza opposition. Kubanga era opposition yaffe, ate opposition yerirudda wawa. Wano waliwo opposition. Aba opposition era baffe. Kakati era wala President Museveni ng'ali Kalangala yagambye nti nze ono opposition abadde ne Kalangala ye kagwe mbadde simanyi kwe mbadde sinkanangako nga simulaba wali tamanyi wali tasinkanangako nga badde tamusinkanangako ng'era tamanyi nti gundi yaliyo n'agamba naye kwegamba ng'agezaako okulaga nti abalala abeeri awalala bo tebalina mutawaana tuze tukolagana nabo. Yawaayo n'amabogo ga miliyoni 2 luli. Yawaayo gavumenti yawaayo naye yennyini n'awaayo. Naye yawaayo manyi nga president. Yes omanyi Nakimuli kye nabagambye nabadde mbagamba nga bambuuza ku byakalulu ke Kalangala. Kaleero bali mu kulonda. Ne mbagamba era Nakimuli Helen yagenda owangula. Omufu tebavuganya naye olita kulimbanga. Kubanga onavuganya we tavuganya na mufu nona aliwo Nampala avuganya n'oli gwe yavuganya mu 2026 mukalulu akawedde aka January. Yes gwavuganya naye kuba era yamuwangula ne kulunda agenda muwangula. Ekyo nakibagambye nti wadde we NRM yanalabye ne mwanyinaze namere nga ganze nade so agenda mu byo kuba nkimanyi omufute bakola ki omufute bamuwangula. Kubanga ekisooka simpase vote eyo tosobola kujijjawo omuntu eyakafa emyezi 2. Ntomanya musobola okukakwatamu. Akalulu k'omufu n'okakwatamu omanyi nawe agenda okakwatamu omufu alinga kugamba nti sebo okwatamu osazeewo kunsasula bwotyo. No ensonyi zikwata namaliza nga osesetuse tokakufe noga nti owaayi kankaleke okitegeera kubanga ekyamazima abantu bagenda kulonda ate nga balonda akalulu nga kangi nnyo n'okusinga ke balonda mu kalulu akawedde n'abeera bagenda kulonda kubanga taata w'omufu yabadde bagavuga nti ekyo kake muyina okunsasula tewali kirala. Musajja abadde nabo abadde kweba abadde akuliddeko essaza eryo nga kweba wakabaka kwegamba musajja muntu mulamu tewali amwogerako kibi. Kyobola nti n'omwana we bwe yafa ebyo bina by'obufuzi byavaawo bonna ne bajja obwakabaka Katikkiro kumpi nga buli mukolo gwonna bagenda kusabira wano n'agendawo yennamuŋŋona ebitatera kubeerawo. So kikulaga nti bagenda kulonda abantu babiri omugenzi Nakimuli ne kitaawe. Era bana NRM bannaffe bagezaako okusekera okugamba oli oyo agenda kusiika mandazi mu parliament naye yabadde talina fulampeni mu maka ge yagiguze. Abantu nga batambula basiika mandazi yes. Musisi wa mandazi. Bano mukumujeregerera nga buli bayinza ogamba nti ayo mati yamulonda waki agenda eri kusiika mandazi. Kati ne bali bamujeregeredde buli omu n'agula fulampeni ng'abantu ne mu campaign baadde bageetimba mu bulago. Mandazi katugenda tugalire dda kagasiike kubanga bamufegere katuweredde no tuwere. Kitegeera kitegeeza abantu kati abantu bo badde season bagifunye dda tudde kuteeka. So kyekugamba nti parliament kino mu parliament already temubadde bo opposition kubanga abalimu nga bayirondirwa kadi zo opposition abasinga government yabawa sente mu kalulu okuvuganya. Abalala ne bebabadde mu parliament nga gye bali emyaka gye babaddeyo kuba kati okugenda n'owekalakasa n'otula mu madala ga parliament biyamba ki? Nsereko yabadde nga bakubakuba naye tulwanire wano ku fulo tetufuluma kubanga bwe tufuluma ate tulina bye tufiirwa. Ne Pierre Yugolaba entambuza gyetambuzamu emirimu gy'ebyobufuzi mu Uganda golaba yeesaanidde. Ate kati erina mutawaana ki amaanyi ekozesa mangi kubisande ne bitasaanidde nga kinaki kati etteeka enfuga gye bafugamu etteeka lino sipya sipya nkugambye lumu yalireetako DP opposition kati wabanga DP asobola okulira DP opposition yawa nga president yeno wa DP ali mu government minister wa amateeka tumuleme namwe kubudisa banna Uganda bintu ebimu temuwudisa bantu mubabuulire ekyamazima ekiriwo gamba nti DP eri mu mukago ne government akulira akajooke ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyi namulabye ku mawulire yagambye nti DP wadde endagaano eri yaggwako naye gundi yagambye atya yagambye nti wadde agreement yaggwako
naye enkolagana yaffe ekyagenda mu maaso yo teyaggwaawo kati nesimanyi oba wakati w'endagaano n'enkolagana ndowooza ye alina wabyawula kubanga wetuwandiika endagaano naawe Matiya nti MS efunye contract nange enkolagana eba ya buntu teba ya buwandiike kati ekitegeeza bayingira mu y'obuntu eri baagisuula mu kasero enkolagana eba ya buntu teba ya buwandiike bwe nkuwa akalango wano olunaku lwe kaweddeko tonyongezaamu enkeera ngenda okulanga tekakyazanyi kati tusoba n'enkolagana nonga wayi giro oyongezaamu tomanya nti endagaano yaabwe with the time bagenda giza obujja kuba minisita bamwongedde obwa minisita kitegeeza with the time era balaba wadde Mawu yeesimbawo okuwa sipiika naye akalulu bwe kaggwa pulezidenti yagamba nti oyo Mawu alayiwanga oyo nze mmanyi ekyo mumukolera basajja baffe tutambula nabo kuba omuntu gwe bayita alayi kitegeeza mulina enkolagana naye si ya buwandiike naye ey'obuntu kakati okitegeera so wano tewali opposition naye yali akireese lumusiba opposition wabula kye baali lumu kye yali ayagala kutereeza nti omuntu aleme kubeera mu opposition naye nga alwanagana ate ne bannaaba opposition bennyini oba okitegedde nti oli Ssenyonyi ate okubagana n'aba UPC ate okubagana n'aba PFF eno oli mukubagana n'aba DP kagamba nga baagala balonde omuntu nga muzaŋŋanda nti ffenna we tuba bakusalawo ekintu kisalewo ffenna watya wamu nga kigasa abantu naye kati ekisalibwawo wali mu parliament era naffe kati Piero yikigezaako okukola tutulonde owa opposition nga bwe biba biteeso gavumenti ebireese babiwakanye mu bulungi ffenna tutuuke ku nzikiriziganyemu ebyo bisobola okubanga okwogera mu press conference naye amemanye tolaba nti gamala ebitembuga gasaana mu byo ate maanyi ki kubanga ebyobufuzi alina majority yatwala gwe majority tuyina kitegeeza kati Ssenyonyi kankubuulire opposition esobola kuyisa ki mu parliament ya gavumenti ekyagala naye bata zina kyesobola kuyisa naye kyemugamba Ssenyonyi kitegeeza tewali makulu ge mukola kati mukwatagane ne gavumenti kati kyetuli mu kukola nga gavumenti kubakwataganya tusobole okutambulira mu ggoolo emu nti bwe kuba kulondoola ssente za nguudo zirondoolebwe nga ffenna tukanyiza nti wano waliwo ekikyamu mu ministry ekifo ky'okufuluma muleete enteekateeka zammwe tuzigate ne za gavumenti tulabe kiki ekituufu ekirina okukolebwa bannayuganda bafune obuweereza era pulezidenti wamulabye Kollo ng'agamba nti newona ba opposition bajja kukwata singa onaba tolondola programu za gavumenti kubanga ofuna omusala gw'omusolo ate oli eri osuddeyo gwa nagamba oza gavumenti tekola naawe oli mubaka wa paalamenti bw'okozeewo ekyokulondola enteekateeka za gavumenti zituuke ku bantu gwe ng'oli opposition tewali oli tutamaguzi ojja mukuwogana bwoganya ne waffe nakaseke tetwali kiriyo twali PDM taliyo sibanye biki kati PDM taliyo gwokoze ki ng'omubaka wa paalamenti okulondola PDM atuuke ku bantu tutamaguzi muleke ye mwamugjayo twamugjayo naye mulese nga kyakulabireko kubanga era ne gwe twataddeyo WNRM naye era alina okulondola bw'atalondoole tutamaguzi ajja kudda nze nkubuulira era ojja kulaba akalulu akajja nga tutamaguzi akomyewo singa tuukole ky'olina kukola tutamaguzi agenda asobola okuddamu yesimbawo bulungi nnyo badde manyi yabikooye kati parliament tosobola kukoowa amaanyi General Moses amaanyi gano gakoze gaki etteeka lye twagala okuleeta si lya amaanyi etteeka lye twagala okuleeta lya kuyamba bannayuganda bonna obeera opposition omanye nti kikkakatako leka nkubuulire gwe ate kyenkwagalako kiri kimu ebyobufuzi obirondoola ku ddala ly'ensi yonna ebifa mu America obimanyi Ebungereza ke yasama alekulidde omanyi n'ensonga lwaki yalekulidde wadde Labour Party yeri mu buyinza Ebungereza nga CP yadda ku opposition tosobola kusanga nti ekiteeso kireeteddwa CP ne bafuluma basigala muli ne bakola ki ne balwanira munda nanti takazindalo nakakwata ebirowoozo biyiwanyisiganizibwa ebirowoozo byo bireke bivuganye lwaki bannayuganda bakusindika ovuganyiza ebirowoozo byabwe mu parliament ate obivuganyiza ku madala ga parliament naye olaba ebirowoozo bivuganya wano ewa mu Uganda anti bano tebabikkiriza lwaki ofuluma waliwo asigala mu parliament ne bamumma akazindalo juzi nsereko wano bwe yasigala mu parliament nono mubaka bamuyita Johnson Odul mubaka bawoyato naye bwe basigala mu parliament nga balwana okulaba nti akakofiira kana akanumpu tebakabasuuza gavumenti tebakagisuuza era kati omuntu waddembe okukambala tewali bino nti simanyika amaje kubanga ekyo parliament yamala ekyo ne bakifuna so singa baali bangi baali basobola n'okufuna ekisingakaawo kesi nga ebirowoozo kituufu bivuganyiza abaka ba parliament bagamba nedda nga speaker agamba ye nga ki
wano mu mateeka ga budget agasinga ge bayisa speaker naddala ono yavaawo yagamba nga ababaka baganye ng'akikiriza ye kitegeeza ababaka bonna nga baganye anti bakugamba nti singa ababaka ana bayimuka ne bagamba nti nedda muddamu ne mukuba akalulu ye speaker teyakifangako akyali speaker ng'agamba nedda n'ono we yaze we yatandikidde era kali mu masaba mule we yamugambe namugamba parliament ye 11 yakoma wotandikidde oyisize ekintu ng'endagaano weri oganye tusome mu ndagaano naye ono si bwali kyoba olaba nti n'embali yagisaze naye ate ono ajja bba mubi nnyo okusinga n'edda ku 3 mu obukadde 9 eyabaddeyo obumbi 28 tosobola kugamba nti agenda kuba mubi teyagisaze gamba abantu nti sente yazikutte n'azizaayo gye zirina okubeera ez'obukiiko ne ziddayo kati ono ye kye yakola sente zonna yali yazeetuumako nga mwine soka agenda fukamirira ye n'abawa sente kati ono ye yazeggyeko n'azizaayo kata kyazinako obumbi 3 mu obukadde 9 ng'olanyaze yayina ekisanja kye so ekyo kikulaga nti obosi ajja kukola bulungi ekirala obosi yabagamba nti kubanga yakyogera naga nti oluggi lwa paalamenti luggulu baddayo bonna buli wamawulire ajje bye tukola ensi ebikole ki twalina meeting y'amaanyi ddala baddayo bonna meeting abamawulire ne CPA ekiraba etwala department ya communication era kati bwe tukuwa obwogezi bwa paalamenti ndowooza eddogo lya gundi olitya eryobole obole yakomyewo mu ofiisi era yakyeyalinga meeting eyo sebo yagambwako so nze mu kulaba kwange oboth ajja kuba mubi nnyo n'okusingako Amonge lwaki oboth talina kye yateekamu kubeera sipiika kitegeeza nti bali abamulonda agenda kuzinira ku ntoli zaabwe bali bapapa lukuuta paalamenti yamulonda ne waliwo bapapa lukuuta seeke yamulonda yali seeke wemala okumuyisa bapapa lukuuta baatule ne bagamba mmwe ababaka ba paalamenti mulondo oyo ababaka ba paalamenti si ndiga nti ojja kubalagira bugizi mulondo ono akalulu kaali ka security bale kibali basobola okulonda gwe baagala semujaga nti ababaka be NRM ekibawukanya n'abaana ba Nassale kiri ekyo nti bali abaana ba Nassale baba bato naye bo bye bakola bye bimu mu nsi yonna omubaka ajja n'okujja nga awanise omukono saagala oyogere ebyo ng'ate oli investigative journalist anti nze nkubuulira omubaka oyo mubaka paalamenti yabyogera anti simanyi oba amanyi byayogera kuba semujumu w'ekitiibwa nga munnamawulire omukugu omutendeke era munnamateeka akimanyi bulungi nti ensi zonna mu paalamenti zonna mu nsi yonna ebibiina biba ne caucus zaabyo era mu caucus gye basinziire okusalawo byo bye baagala DP eba ne caucus mu America na kati zituula wadde tebali mu buyinza ne Republican Party ne ba ne caucus ebya DP ebya America ne Bungereza tubirekete ati Gambia ne wano bwe kiri PFF ina abaka babiri naye so tula mu caucus yawo Tuanze sense ko nzimanya kintu kino tekidefending kasi kyangu tekiriwa ekya Uganda nokwata America nojigeraageranya ku Bungereza nojireeta mu Uganda kizibu nnyo ati kati kugamba chenja abantu bajaga tuli mu kusekera mu program ya wakati kintu kizibu kizibu ki era mu basane sobugamba PFF teina caucus awataka kusetera mu defending government eno PFF teina caucus ina ate nup naye ina ne DP ina abaka bameka batano DP ina mukaga naye ina caucus ne FDC ne UPC kitegeeza nti ate ne opposition yawamu naye ina caucus nampala waabwe yani nambe shimpozi yavuddewo nambe yavuddewo kati waliwo Paulo Mweru ye nampala wa opposition wa NUP opposition yawamu ye Paulo Mweru kakati Paulo Mweru ayita akabondo ke ne bambuka waggulu mu ofisi ya Rope bogerezeganya ne batuula ne bagamba ati fe tukkirire wansi naye stand yaffe yeno kuteeka lino erijja era bajja kubikola ne kuli neteeka erijja okitegeera naye nze kyenjagala Paulo Mweru nga kifuuye abantu bagambe ekintu eki nti tugende ku fulo ya paalamenti teri kuzikiza bwe bambooka ekaabira awo kubanga eddoboozi lyaffe awo bannayuganda bwe baatutuma okutuula mubeere nga Sewungu yatambuza amabugo ga sipiika abantu ng'abo abakolagana obulungi ne gavumenti deputy speaker era ne speaker asobola omutuma kakati Sewungu tomulaba mirembe gy'alina mu paalamenti wadde alina emisango mu kooti egyakalulu ayinza obutamalaako kisanja Pozi Gashumba yagamba tajja kudda
Sewungu naye yambala nakoma okutambuza amabugo si kibine kyengezako kugamba si kibine naye kikola enkolagana yoyina n'NRM kankubuuze Ssenyonya asobola ogatwala ntasobola ku lugezigezi lwe ate yayagala abikkirire nti takolagana n'NRM kyokka Sewungu yakulaga ntukolagana kubana oli wanu musazewo mwagala musuza kifo ekyo tujja kiwa Sewungu kuba yasobola n'okutwala amabugo wa deputy speaker nakiwa twagala omuntu akolegana ne gavumenti asobola okutambuza eggwanga litambule Jeno Muhoozi alina okujja kuba president nga tewali opposition. Nga opposition eriwo ekolegana ne government. Ayagala kujja kuba president. Mwagala kumuleeta. Isha. Naye kalekana. Ekiri ne mugirasi. Soma byafaayo. Kitya. Etoga omanyaliyo na Singbe yafiira mu ntebe mu 2:5 mutabani we yafuga okuva 2:5 okutuusa up to now. Kati ye sikyo si kipya. Wane Chad Idris Deby bwe yafa mutabani we yaliwo. Idris Deby yafa atya. Idris Deby yafa atya. Mbu yafiira mu lutalo. Ku front line yani yamukuba. Anti kati mu front line kitegeeza bali bo wanyisiga. Oyo enyiriri mutabani we. Idris Deby Junior yaliwo kati yakuba taata we. Kati ne Togo na Singbe bamutabusi yafa bulwadde. Ibanga yali amaze eddene mu ntebe n'afa bulwadde. So kati mwagala mu Obia ne bwafa kati mutabani we yalinze. Alinda buli in fact yafuga kati kubanga Obia ne bigenda maaso. Tosa na mbuli anti kwe mwesi kwabadde coach. Tamanyi. Alinga oli minister gwe bajjawo. Mwebesa. Alinga Mwebesa. Naye Mwebesa yena bagambirawo nti yotasobola. Tasobola. Okyegedde. So ebyo bibadde mu nsi nnyingi. So mwagala muletanga mumuleta nga alina kuyita mu process y'akalulu. 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 So kati saagala gavumenti byafaayo nze ebyafaayo gwoyogerako mbimanyi ku ddala ly'ensi yonna. Kaisheke yafuga n'omukono gw'ekyuma okuva mwana mu 9 mpaka mu 12 n'afiira mu ntebe Taiwan. Nawa mutabani we yakufuga ebisanja ebi. Bali balowooza najja kufuga mukono gwa kyuma. Bisanja bimeka? Nadde bali kati Taiwan bisanja 2 ng'ogenda. So kati ale musobola okugamba nti Jeno Muhoozi wakwaze naye n'atukalakataana. President Museveni abadde ne byatereeza bingi. Naye kati onasobola okugamba nti eggwanga literedde. Bisanja 2. Na umula najje gwanga litambula. So temweraliikirira naye nga kyemumanya ti mu myaka mitono nnyo okuva kati Jeno Muhoozi President Museveni takyaweza myaka 10 ng'afuga eggwanga. 10 terisobola kusukkawo. Kiki motoka yabise mupira gwabise gena maaso nga mutya asobola olutalo mmwe nedda kantu kagize embugizi nedda boyina okubuuza kiki ekyagize. So kyengamba nti Jeno Muhoozi ye president aliyo president Museveni wamuli ajuzi nga nti ye myaka 10 ajja kuba bannayuganda abasiibudde. So katulina okuteekateeka president ajjanga muteeketeeke bulungi ajja kulembera eggwanga ava ku bano abavudde eri mu njaga zaabwe ne bajja twagala kulembera eggwanga naye nga bannayuganda bali wamu emirembe nga weegiri era mwalabye ne mu kooti yagenze ne yeewozaako bano Besigye badde bamuvunaana kwega muntu agoberera amateeka yagenze ne yeewozaako yataddeyo okwewozaako kwe mu kooti mu buwandiike mu buwandiike nga kubezesa bannamateeka ba UPDF kubanga ize CDF bannamateeka bagenze ne bawaayo empozayo mu buwandiike era tulinda omulamuzi asalewo. So tiwali mutawaana eggwanga litambula. So mulinda mulamuzi asalewo anti bali baawa bakati omulamuzi yalagira Anthony Geno ne CDF batekeyo defense era bakoze eki bagitaddeyo kati yamala ogiteekayo kitegeeza omulamuzi asigadde okusalawo bali be bateekayo ne bano be baleese ani mutufu ani mukyamu. Ne kati olwekira kyenawulidde omukyalo ono gwe mwayoola aliwo gwe mwajja kuba speaker mukyala Amongo mbu mulwadde nalabye Muhammad Nsereko ng'abyogera kiyinza oba ekituufu simanyi oba kituufu sinaba kukikakasa kubanga Muhammad Nsereko naye ayinza okuba anoonya content omanyi naye yafuuka wakantu kati tava ku TikTok live tava kuki naye abeera okitegedde so n'olwekyo nti gavumenti tesobola kuleka Anita Amongi n'alwala n'etamujjanjaba olw'ensonga nti Anita Amongi talina musango gwonna gwamuse muvi ku misango egimunoonyerezeddwako ne byemwakola byonna tebyali mu mateeka naye ate ne waba tewali kitali mu mateeka naye ne okukola ebyo byemwakola ebyo nabyogera saagala kubikyenjagala okugamba nti ne waaba omuntu ng'omusango gumuse muvi era eddembe lye ery'okujjanjabwa lisigalawo
kati ekiyayogeddeko ekya blood clot tamanyi blood bantu ku 100 abantu abalina blood clot ne bawona ku 100 osangako blood clot ne jeno gundi ono yali omumyuka wa IGP jeno erinnya ngandi erabidde yali omumyuka wa General Kechi naye blood clot omusayi gwagana okutambula blood clot yabulabe nnyo nsereko kyayogera ko takimanyi saawa eno Engineer Moses Magogo mbaka wa parliament ni parliament atulayo yandibadde yawandika dane baluwa nagiwandikira ne speaker n'akireta ne ku floor ya parliament naga nti honorable former speaker mulwadde ne ex ya Mongi yennyini yandibadde yakiteeka kodda naye bulugazi mbye gonna anti kati tewali official document yonna government je yafunye ekirala nti Anita Amongi era alondoolebwa abasawo ba government kubanga jukira speaker bwavaako okimanya ebintu byasigala nga aweebwa okitegeera okujjanjaba biki ne ba doctor be bandibadde bazedda ne bakyogera nti bannange omuntu muki mulwadde so nze ndowooza nti ono propaganda wani wansereko naye wabeera nga ddala Amongi mulwadde official document eza kufuluma naye kuba kumutwala bweru wa ggwanga kisoboka kubanga talina musango gwa musinze talina musango gwa musemuvi yes era eteeka lya bamaze okubaga kiwandiiko Ssaabalamuzi kati yalina kisaako omukono kitandika okukola tubadde tetulinawo tteeka eryo ligamba nti omuntu ebintu by'omuntu bw'asingisibwa emisango gy'obulyake ebintu bye biwambibwe bitundibwe teribaddeewo so kakati etteeka lyamaze okubagibwa obuyinza buweebwa Ssaabalamuzi oditeekako omukono ne okukola naye byonna processing ekyagenda mu maaso Anita Amongi waddembe n'okuvuga emmotoka ye n'ava ewaka n'agenda mu ddwaliro kubanga si musibe si musibe waddembe n'okujja mu parliament n'ateeseza abantu bebukedde kubanga mubaka wa parliament olw'ensonga nti procedure za parliament n'amateeka ga parliament gagamba entula 15 yes kati bwe zinaggwako anti bwe ziggwako bamulangira nti ekifo kye kyere abantu mu constituency be balina okutandika processinga kwekyo kitya kasazibwako tewabeerawo ebyo kiraka wa parliament awandikira buwandikizi kakiiko ka byakulonda nti ono takyali mubaka wa parliament kubanga entula ziweddeko tewali process y'abalonzi process y'abalonzi ejja nga bo bennyini baagala kujjayo mubaka waabwe nga balina ensonga zaabwe abantu bebukedde tebalina nsonga kwa Mongi okitegeera so okuleka nga awandikidde speaker naga nti ndi mulwadde twalaba wano Segirinya yamala emyaka gyonna nga tazze mu parliament tuusa lwe yafa so bwawandikira speaker asobola okubeerayo ne bamujjanjaba ne bakola bye bakola okutuusa nga ateredde okitegeera so ekya Mongi fenna ensonga y'obulwadde tewali asobola kugisaagiramu kuba buli muntu alwala ate buli muntu yeetaaga obujjanjabi naye nze njagala n'okutegeeza abaka ba parliament ne ba speaker n'ababeera mu gavumenti mulekeraawo okubalaatira mu bintu by'obulwadde nalaba wano Betty Kamya era singa ye yalwadde simanyi singa kyaliko nze nkuba bukubi simu emu muzeeyi nampeereza ennyonyi bajja kunjajjabira wa Amerika bwe muba temulondedde eddagala mwe munaamanya ojja kutuuka ekiseera kati Betty Kamya nasobola okutwala mu Amerika kati ne bw'ogikuba tebagikuba kati tebagikwata ne bw'ogenda ku geti ya State House basobola okukuyoola okitegedde so mukimanye nti bwe mukola ebintu nga mulowooza bya neemalidde mujja kutuuka ekiseera nga gye watega amaggwa ate gy'olina okudda oba okitegeera babikola abasinga naddala bali mu gavumenti yes so ekyo olina okimanya nti bannayuganda bonna beetaaga obujjanjabi kubanga basobola n'okutwala mu Amerika n'okomerawo mu bokisi era bwe kiri kisoboka tubalabye bangi wano omugenzi olanya yakomawo atya wano kisoboka okitegeera so kitegeeza nti obuwumbi obwagenda kwolanya bwali busobola okugula ebyo ebyuma ne bubiteeka emulago ne bajjanjabirwa mulago okiraba so tulwana okulaba nti gavumenti facilities naddala ez'ebyobulamu zibeeramu obujjanjabi buli munnayuganda afune obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti awatali buzibu bwonna kale wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Kanso Hassan Lukwago bamumye ebbeiro Nsubuga Lukwago bamumye ebbeiro ekitadde kiri mu girasi nga buli omu akiraba ekyo nakibagamba era abeewuunya benneewuunya oyogedde bulungi abeewuunya kwekisooka n'omusango ogwo kooti terina buyinza bumuwa bbeiro so kakati so ndowooza tulinde tulabe bibina bamusabire bbeiro mu kooti enkulu Basegona bagamba nti olwaleero bagenda teekayo empapula mu high court kwa high court ye ina obuyinza obukola ki
obumutawa olw'ensonga nti omulamuzi ono bwe yabadde agaana beyiro ye. Yes, omulamuzi yabadde agaana beyiro ye yagambye nti Lukwago yatuukiriza buli kimu naye talina buyinza bunene bw'omusango bakiyita jurisdiction bwokka yayogedde kuno ne bamusango bwokka nagandi naye ebisigadde naga nti kyensobola okukola kwe kulagira Luzira emutwala emulago ajjanjabibwe naga naye ebisigadde emikono gyange misibe. So Basegona bannamateeka abe kyemmanyi leero bagenda mu high court bateekeyo okusaba high court bwebe mutadde agenda afuna obujjanjabi. Kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero leero era ndowooza ne Secretary General waawaayo ofiisi eya PLU n'abalala be balonda bagenda okukwata ofiisi zaabwe. Kituufu. Tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku lwala akuume atakuumira mpeera.